Oyo yebisa yava okutuka omuntu. Yatufatire bisawanu wazi. Oyo abatuka omuntu oyo. Oyo gwe mukweka oyo. Oyo enyiri oyo munene. Oyo yekweka. Oyo yekweka babo. Why are you going to plant it? You come. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza gwe mukwano gwange. Yes, oli ku Yugi Update TV abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno amawulire ge tulinawo olwaleero, Uganda ebintu byandibanga si birungi okusinziira ku lipooti efulumye okuva mu kitongole ekya United Nation, okuva mu High Commission for Human Rights Commissioners. Bavuddeyo ne bagenda maaso n'okuriticizinga ku nsonga ezigenda mu maaso ez'okutyoboola eddembe ly'obuntu ku bibaddewo mu kaseera akayise emabega, naddala mu kalulu ke tubaddemu ak'abakiyamaani. Kigambibwa nti nno eddembe ly'obuntu lyayonooneddwa nnyo lyatyobooleddwa nnyo era ne kireetera ekitongole kino ekya Uganda ekya United Nation okubanga kyenyigira mu nsonga zino, bagende mu maaso n'okubeera nga bawataanya ku nsonga zino. Kakati ekitongole ekya United Nation nga kiyita mu High Commissioner waakyo for Human Rights Varuka Taki agenze maaso n'okukkaatiriza okutyoboola kw'eddembe ly'obuntu n'okuvumaganya eddembe ly'obuntu okusussa ennyo ensangi zino okugenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. So bino byonna agenze maaso n'okubeera nga bivumirira ng'agamba nti abakwatisa amateeka okwesuulayo gwa Naggamba ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bavumaganya eddembe ly'obuntu ne batadissaamu wadde ekitiibwa. Gwe mukwano gwange mpuliriza ng'asinziira ku byabaddewo ku lunaku olwokuna, ennaku ze tukubye oluku emabega, tebibadde byawala nnyo nga tugenda mu maaso n'okulonda abassentebe by'ebyalo. Kigambibwa nti nno eddembe ly'obuntu oba mwabaddemu okutyoboola kw'eddembe ly'obuntu nkuyanja, newankubadde abakwatisa amateeka n'eddembe tebafuddeeyo kukola kimala kulaba nga eddembe ly'obuntu balirwanirira. Kati United Nation nga yo evuddeyo n'eyingirira ensonga zino ng'egamba nti kino kisusse okubanga military agencies bagenda mu maaso n'okuinvolvinga mu civilians affairs mu nsonga ez'abannansi ba civilians, okugenda mu maaso n'okubaataakinga n'okubakolako effujjo n'okubakolako empisa zonna eziraga nti nno eddembe lyabwe terisibwamu wadde ekitiibwa n'akamu. Kitegeeza ki? Nti justice mu ggwanga Uganda abeera alekeddwa ku sayidi ya luuyi lulala nnyo okusinziira ku bakwatisa amateeka mu ggwanga lyattu Uganda. Era nga bagamba nti kino ekigenda mu maaso tekiri mu Central Region yokka, wabula kigenze mu maaso okwetooloola eggwanga lyonna ng'erya Uganda. Kati we baba nga bapima statistics z'ebitongole ebikuumaddembe, statistics ziraga nti ebitongole ebikuumaddembe bye bisinze okutyoboola eddembe ly'obuntu, ate sinakini bye bisinze okuteekawo violence mu ggwanga Uganda, nga basinziira ku kalulu akawedde aka 2026 kawedde mu January, saako ne by-elections ezali mu Kawempe, ezo zonna nga bazisinziddeko. Okwo nno gwe mukwano gwange mpuliriza okwo kossa n'akalulu k'obwa chairman akawedde jo ly'abalamu gwe aliyo ampuliriza. Tukyagenda mu maaso nagambira nti oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza ng'watanaba kubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali emitalo w'amayanja bali mu diaspora ntegeeza abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali ku kyombo kya Buwalabu abagenda mu maaso n'okukkalabya emirimu, mbategeeza nti mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. So temujjangu okwo, mwabajja mu comment section nammwe mbebaza nnyo, mujja ne muteekako eddoboozi lyammwe ne lisobola okubeera nga musobola okutangaaza bannansi okusinziira ku nsonga eziba zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Naye nagamba nti wobanga otaddeko comment section ng'ate tosharinga video
nga n'okusubscribinga tosubscribinganga tekigenda tugattako kubanga eddoboozi lyaffe lijja kuba terisobola kutambuzibwa kugenda wala. So mwamwe namwena abajja mu comment section mbakubiriza okusharinga, okulayikinga, okukomentinga ku nsonga zino, musobole n'okusharinga video zaffe zitambule obuziba, kwegamba eddoboozi lyaffe lye tugattako lisobole okubeera nga liwulibwa. Oli ku UG Updates TV, nyongera okujjukizaamu tuli ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Ebitongole nga Uganda Human Rights Commission nga byesuubiriddeyo gwa naggamba okulwanirira eddembe ly'obuntu. Ekitongole ekya United Nations kyo kigambye tekigenda kubeerawo nga kitunula nkalirizo ng'eddembe ly'obuntu mu Uganda ligenda mu maaso n'okutyoboolebwa mu ngeri y'ekyonoonero. Era basazeewo baveemu omwasi bagende mu maaso n'okuboggolera gavumenti y'eggwanga Uganda okukomya okutyoboola eddembe ly'obuntu nga bakozesa ebitongole ebikuumaddembe ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Jjukira nti nno bukyanga tutandika myaka gino okuva mu mwaka ogwa 2025 tuuto tuyingidde 2026 eddembe ly'obuntu mu kutyoboolebwa nga gufuudiddwa mugano eri ebitongole nga security agency tebakomye kutyoboola ddembe ly'obuntu wabula n'okukozesa ebikolwa eby'effujjo okukosa n'okuwamba n'okutta n'okutulugunya mbu abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti ate nga tebalina musango kubanga ebibiina byonna ebyobufuzi bituyita political parties ebigenda maaso n'okuvuganya gavumenti eno eri mu buyinza biriwo mu mateeka era constitution yabagibwa mwaka ogwa 1995 ssemateeka birambika bulungi nnyo era biwa omwaganya okubeerawo era n'awa ba civilian nti banaabeera n'eddembe okulonda omuntu yenna gwe banaabaagala mu political party yonna. Ekyo njagala okitegeere. So kimanya mateeka gavumenti okubeera ng'egenda maaso n'okujeeza bannabyabufuzi abali ku luuyi olulala abavuganya gavumenti. Okuvuganyizibwa si bubi, opposition tekiba kibi kubanga opposition eba eyambako okubeera nga okufuuka kalabalaba wa gavumenti ku bikyamu kibi ebyegenda maaso n'okukola, engeri gye beeyisaamu bannansi, engeri gye beetambuzaamu emirimu gyayo, kubanga gavumenti saawa eyo yebeera mu buyinza okutwala eggwanga mu maaso eizo odditwala mu maaso oba oddikkiriza mu maaso. Kati opposition nsonga nkulu nnyo mu kufuga kwa gavumenti ebeeri mu buyinza mu kaseera ako, kubanga wewatabaawo opposition gavumenti eba egenda kukola ebintu mu ngeri ya kyeyonoonolo ng'ensangi zino we tulaba nti ensikyazi zino waaki kisusse nnyo kubanga ababaka ba opposition bakwatibwa nti gavumenti intervenze nnyo mu byobufuzi n'amagye ate nga mu ssemateeka eyabagibwa yali takkirizibwa amagye kuweebwa mwaganya kwenyigira mu byabufuzi. Ng'oyo yenna military commander alina okwenyigira mu byobufuzi alina okubeera nga resigninze ng'asuddewo uniform nga takyali mu ofiisi ya kitongole kyonna ekikuumaddembe omuli Uganda Police, UPDF, SFC, CMI n'ebibaze batondawo entakera ebitaaliwo mu ssemateeka nga bagibwa kubanga ssemateeka agenda okubagibwa nga tumanyi UPDF yokayoka ne katulinamu ne SFC zonna zigenda mu maaso n'okuwaakinga ng'ebitongole security agency ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nyongera okujjukiza nti nno oli ku UG Updates TV gwe ayagala otweyungako ekigambo subscribe wali wansi weekiri osobola okigendako n'osobola okubeera nga otweyungako. Kakati nno Valokar agamba nti gavumenti egenze mu maaso n'okubeera ng'eseesaamu ng'eteekawo restrictions ku fundamental freedom okuva mu January ennaku z'omwezi 15 omwaka guno gwennyini gwe tulimu 2026 nga basinzirira mu generations okuva generations we yaggwa. UN egamba okuva generations we zaggwa mu January ng'ennaku z'omwezi 15 gavumenti ya Uganda ezze eseesaamu restrictions enkola ez'okkugira ku fundamental freedom okujjawo omwaganya ku ddembe ly'Abannayuganda. Wuliriza tugenda mu maaso. Bino si bigambo bya mukutu guno wabula ebiwandiiko ebifulumya okuva mu kitongole ekya United Nation. Era ng'agamba
commissioner mu kitongole kino ekya United Nations nti appealed that the authorities are increasingly targeting any form of dissent and deepening restrictions on the fundamental freedom of all those living in Uganda. Ng'agamba nti ab'obuyinza bagenze maaso n'okubeera nga bagufuula omugano ogw'okudagetinga abantu abali decent mu ggwanga Uganda nga bateekawo restrictions okuggyawo eddembe lyabwe kwabo abawangaalira mu ggwanga era nga kino kimenya mateeka era kikyoboolerwa ddala amateeka aga Uganda okusinziira ku constitution eyabagibwa. Wuliriza ggwe mukwano gwange, eddembe ly'Abannayuganda livuulidde ddala mabega nnyo nga Bannayuganda bajja bakyoboolebwa nga ebitongole byonna ebijja bye bateekawo ng'ebyanirwandiridde eddembe ly'obuntu ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza bigenda mu maaso n'okubeera nga biteekawo enkola ey'ekyenonero okuvumaganya ebitongole ebirala. Tetumanyi oba security personnel oba ddala kitongole nga bo aba security agency be bagenda mu maaso n'okugufuula omugano okugenda mu maaso n'okubeera nga bakyoboola eddembe ly'obuntu. Era nga ekitongole ekya United Nations kigamba ate kyokka ate abo bavaayo okwogerako ne boogera ku nsonga zino bavaayo ne basirisibwa basayira ensingibwa. Agambye what those who dare to speak out are silenced. Abo bavaayo okwogera amazima okwatula bavaayo ne bateebwako natti ku mimwa, emwa gye bazisibako zipu tebabakkiriza kuvaayo na kigambo na kimu gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza. Nga bulijjo nnyongera okukujjukiza nti Yugi Update Civic osinzidde obbanga otuwuliriza era ly'eddoboozi erinyonyoogera amatu go gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula gwe atannatweyungako nkutegeeza nti olina kugenda bugenzi wali wansi ekigambo subscribe we kiri ogende maaso n'okukikoonako obeere ng'otweyungako nawe obeere omu ku abo abeegasse ku mugendo gw'okukulaakulanya n'okwongera eddoboozi ku mukutu gwaffe guno ogwa Yugi Update Civic. Tukyagenda mu maaso gwe wuliriza okusinziira ku United Nations Human Rights Office bagamba nti at least ab'opposition nga 50 abakulembeze wuliriza nti at least abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga 50 saako n'abawagizi b'ebibiina bino ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti 5 human rights defenders saako ne 5 journalists be bagenda maaso n'okusafaringibwa ku human rights violation okuva akalulu kano we kaggwa. Ekitongole ekya United Nations kigamba nti okuva akalulu kano we kaggwa mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu ng'ennaku z'omwezi 15 mu January nti at least abakulembeze abali mu bibiina ebivuganya gavumenti eby'opposition nga HFDC ng'ekya National Unity Platform nga ekya Patriotic League Uganda oba nakyo tukigasseemu omuli n'ebitongole ebirala Democratic Party nti at least ab'opposition abakulembeze 50 okukossaako n'abawagizi abawagira ebibiina bino okukossa ne bannamawulire abawera nga 5 be bagenda mu maaso okufookya n'ebiwundu n'ebisago n'obuvune ne violence eyali mu kalulu aka 2026 mu elections ng'ennaku z'omwezi 15. Naye kyewuunyisa gavumenti teyavaayo bano bakompasetinga oba bbaako kyebateerawo okubanga ebabuddaabudako ebyagenda maaso n'obbatuusibwako ebikolwa ebyali eby'ettabbu ebikolwa ebyali eby'obulabe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bangi tebalekebwa kyekimu kati ate ekitongole era kigamba ensangi zino era kyekimu gavumenti kirabika terina ssuubi lya kulekeraawo ku kutyoboola ddembe ly'abuntu naddala abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kino kye njagala omanye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nga tukyagenda mu maaso era ofiisi okuva mu kitongole kya United Nations egamba lipooti egamba ku violations mulimu okuforcinga disappearance, torture, ill treatment, arbitrary arrest, detention under laws. Nga bagamba nti woofiisi
kuva mu kitongole kya United Nations egamba nti gavumenti egenda mu maaso n'okweyongerayongera nga bafoosinga okubuzaawo bannansi mu ngeri y'ekyenonero okubatulugunya okubateekako ebisago n'ebiwundu eby'amaanyi saako n'okubasiba mu ngeri y'ekyenenero era n'okubadeteininga nga basinziira wansi w'amateeka era nga bagamba ebyo byonna byonna bye bamentioninze wansi wammanga tebiri ku standard reachinga ku international human rights standard okusobola okulaba nga bagenda maaso n'okutyoboola eddembe ly'abuntu era bavumaganya ekikolwa kino bakivumirira ddala nnyo gwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Nnyinza okuba nga njogera bino nga mulowooza nti neeyogeza abasajja baavuddewa basinziddewa tebalinayo wadde kafaananyi nga basinziira mu kwogera bino. Y'oyo komishona mu kitongole ekya United Nation gwe nkuteereddewo awo obeera ng'omwotabuliro agenze mu maaso n'okukangavula ku ddoboozi ng'agamba nedda wacha weewe ebikola bye mutuusiza ku bannayuganda bimala bumazi temwetaaga bannayuganda kuddamu ate bayisa mu mbeera ng'eyo. Ngaffe aba United Nation nga ba commissioners mu kakiiko kano tusazeewo tukangavule ku ddoboozi lyaffe tuveeyo twogere ku bikolwa ebigenda mu maaso ebigenda mu maaso n'okutambuzibwa gavumenti y'eggwanga Uganda nti ebikolwa ng'okutokyalinga okucunya okutuusa ku bannansi ebisago okubasiba okubabuzaawo tebimiitinze international human rights standard si eyo engeri gye bagenda mu maaso n'okupolomentingamu eddembe ly'obuntu ku bannansi era nga bagenda mu maaso ndowooza obubaka buno bubanga obugenda mu maaso n'okubeera nga bukubiriza gavumenti yeddeko egende mu maaso n'okubeera nga yeddako nti eddembe ly'abantu eritwale ng'ekintu eky'omuwendo bakikwate ng'ekintu ekyatika munnansi asobole okweyagalira mu nsi ye. Nze ndowooza bwekiti wekiri simanyi gwe ndowoozayo naye ng'ojja kujja mu comment section nawe otterewo endowoozayo. Nyongera okujjukiza nti Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza gw'atannatweyungako nkutegeeza nti ekigambo subscribe wansi weekiri kikoneko obeere ng'osobola bulungi nnyo otweyungako tusobole okuba nga tubaweereza mu mpeereza ennungi gwe mukwano gwange aleeyo. Naggambye gwe guno gwokka omukutu gw'ogenda okuba nga ofunako information okwetoolwa East Africa yonna naye ng'ate amawulire gaffe ge tukuwa information eno ebeerako ne follow-up totya nti nno wawulidde ekintu leero ate nkira togenda kuddamu kukiwulira gwe mukwano gwange ampuliriza. So yeye enkola gye tukola so gwe abadde yeemulugunya nga tonna subscribinga ndowooza nkuwadde ensonga ennuŋŋamu ennungi lwaki oba olina okuba nga kikkakakatako okuba nga ogenda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga ku Yugi Update TV. Mbatumiddeko nnyo bonna mwena abali e Bulaaya abagenda maaso n'okubeera nga mukuba ekyeyo mupakasa munoonyeza ekigulira magalo eddiba mukola ky'amaanyi nnyo okubeera nga mufisa obudde ne mugenda maaso n'okubeera nga emikutu gino mugiwa obudde ne musharinga information n'etambula. Baganda bange si kintu kya muzannyo era tetukitwala for granted, we don't take it for granted. Mukolera ddala omulimu ogw'ettendo ogw'omuwendo. Kati nno wadde obudde bututwala kantindiggwa nange nkyabatwalira ddala kantindiggwa gwe mukwano gwange aleeyo ampuliriza. Mwenna abagenda maaso n'okutolotooma ku information gye tubawa mbasaba mujje mu comment section muteeke information mmwe entuufu gye muwulira esaanidde okubeera nga egenda maaso n'okuba nga erina okutambuzibwa ku mukutu guno. Muleme kummera mampaati ng'ate tubaweereza ng'omukadde ayeegolola gy'oba nti anaawanvuwa. Muleme kulototooma nnyo nga sseggwanga eweereddwa amazzi amanaabeemu ku kyalo kwekulidde. Kakati nga nkyabatwala mu maaso statement zino ezigenze maaso n'okwogerwa ekitongole ekya United Nation ab'obuyinza bagamba nti basuspendinze leader mu civil societies organization okuva mu January nga 10 okuva mu January bakasuspendinga leaders mu civil society organization 10 ate nga abalala bagenda maaso n'okufeesinga harassment okutiisibwa intimidation. Abali mu buyinza United Nation era egenda maaso n'egamba nti bagenda maaso n'okukoowoola
ebigenda mu maaso n'okuba nga biwanuuzibwa ebikuze ennyo naddala military involvement mu duties najala duties eziri normale ezirina ohandling wa civilians naddala institutes ngeza ba civilian omuli ndowooza no babategeeza Uganda Human Rights Commission, tulina mu kitongole ky'ekirala, tulina mu Uganda Electoral Commission, twalaba mu mwaka mu by-election 2025 mu kujjuliza wali eri mu bubaka mu Kawempe North saako ne mu 2026 mu kalulu akawedde. Gye gino gyokka emyaka bannayuganda gye bagamba era gye bawitnessinga nti ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission kyesuulirayo ogwannagamba ne kisuula emirimu gyakyo gye kyali kirina okukaalinga activities ezazirina okukaalingibwa ekitongole kino ekya ekitongole ekya Uganda Electoral Commission. Simon Byabakama yagisuula muguluka era n'akkiriza ab'obuyinza ng'aba CMI, aba SFC, aba JET, aba UPDF ne batekinga control ku exercise yali erina okukolebwa Simon Byabakama bo ne bagikaalinga. Era bannayuganda bagamba nti kye baalaba kolo tebakirojja era balikinyumizaako n'abazzukulu nti abasajja babafuukira akayinja mu ngatto ng'ate si b'ekitongole ekya Electoral Commission nga si balina obbalondesa wabula ku polling station bokka bokka ebyambalo by'amagye nga biba abaana baliwo bagenda mu maaso n'okukunga bulunebwabbi bw'ennyo violence eyali awo yali y'amaanyi nnyo nti bino byonna bagenda mu maaso ekitongole ekya United Nations bavunaana gavumenti okubanga yajjako ebitongole bino okubeera independent. Kino kikulaga nti ebitongole bino tebikyali independent, tebiri independent n'akamu, tebisobola kwasaganya mirimu gyabyo nga byo. Kubanga ekitongole ekya United Nations wekivaayo ne kigamba nti the authorities have suspended 10 leading civil society organizations since January, while others have faced increased scrutiny and harassment. Nti ebimu bigenze maaso n'okutiisibwatiisibwa, ebimu 10 byasuspendingibwa dda tebikyakola. Era ne bagamba nti okugenda mu maaso ebitongole bino okugibwako omwaganya military involvement in duties normally handled by the civilian institutions ebitongole birina okukalingibwa okukola okukalingibwa ne ba civilian nga balina obikolamu omwaganya gwabagibwako ne tutandika okulaba nga ebitongole eby'amagye bibigenda maaso n'okukwasaganya ensonga zino era nno kyali kikangabwa kyamaanyi eri mu ggwanga. Era abakwasisa amateeka ba human rights advocates ba criticism baavaayo ne boogera ku nsonga eno ne bagamba ki ekigenda maaso mu ggwanga Uganda. Lwaki ebitongole byonna byonna kati bigenda maaso n'okubeera nga bikwasaganyizibwa magye? Emirimu egirina okwasaganyizibwa ba civilians, lwaki magye ge gagenda maaso n'okubeera nga gakikwasaganya? So ensonga eyo nayo tetuyinza gibuusa maaso. Kati ekitongole ekya United Nations kivuddeyo ne kyogera ku nsonga eyo. Ne bagamba bannange bino byonna tubadde tubiraba, tubaddewo nga tubyota buliro, nga eddembe ly'omuntu likyoboolebwa, nga n'abalina obbalwanirira bagibwako eddembe lyabwe lirwanirirwa bannayuganda. Wuliriza, bagamba nga eddembe ly'omuntu likyoboolebwa, nga n'abalina olwanirira eddembe ly'omuntu mu Uganda bagibwako eddembe lyabwe okulwanirira abo abakyoboolebwa eddembe lyabwe basobole okulwanyisa bano abakyoboola eddembe. Omwaganya gwabagibwako nga tebali independent kibategeeza. Example nkuwadde ekitongole ekya Uganda Electoral Commission kyagibwako omwaganya n'okwonominatinga okulangirira declaring nayo yabagibwako ng'olaba nga omuntu gwe balina okulangirira alondeddwa bannansi gwe balonze si gwe balangirirako. Kitegeeza obuyinza bwali bwabava mu ngalo ng'alangirira mulala nga bo baliwo just nga kifaananyi ng'ekitongole nti mu ggwanga weekiri nti kitwala ssente z'omusolo newankubadde zoonoonebwa. So okwo kwalinga kwebikka katambala maaso, okubika bannayuganda katambala maaso nti ekitongole mukiteekamu nnyo omusolo era kigenda maaso n'okukola emirimu bakikwasaganya ddala bulungi nnyo. Era ekitongole kino ekya United Nations tekikomyeko, kyongeddeyo n'ensonga endala. Ensonga nga ki? Kigambye nti nno banootinze
ku some media organization ezagenza amaaso n'okuforcingibwa okususpendingibwa okuoperatinga temporarily mu ggwanga lyattu Uganda. Bakugambye bino byonna bibaddewo bukyanga okulonda mu January w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 15 aggwa. Ebintu nga bino byatandika okubaawo, bazze babitunuulira, babikuviiridde ku ntono kimu ku kimu okuva ebyatandikira. Bajja bakusomera, basomera gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era simanyi ku luno ekatadigirya. Kirabika abasajja banywedde amazzi ne bakkuta. Bavuddeyo ne basoma ebintu bino nga babisomera gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bibatuusiza ku bannayuganda. Ne mutuuka n'oggala media houses ezisinga. Statement egamba mu wiiki eziyise emabega oluvannyuma lwa Ugandan Security Agencies okushutting down operations za National Media Group Uganda omuli NTV Uganda, Spark TV, Daily Monitor n'oluvannyuma ne ziresuminga ku broadcasting ne zijjibwako ku mpewo. Zibadde zimaze akabanga era ezimu nga NTV zakadda ziddemu okuggulwawo okuoperatinga. So ekitongole ekya United Nations zo zonna ensonga bazivumiridde era nga bagamba si gwe gusoose. Tujjukire mu nnaku z'omwezi 15 January era Uganda nga bagenda mu maaso mu generations bagibwako omwaganya okwakisesinga intaneti. Bannayuganda babikibwa akatambaala mu maaso mu kulonda okwaliwo era okulonda bakulondera mu kizikiza. Ekitongole ekya United Nations kigamba okukonna kwali kutyoboola ddembe ly'abuntu. Na bino byonna bitugenda maaso ebibaawo ebyokuwamba bakulembeze mu bibiina ebyobufuzi ebivuganya gavumenti mu ngeri y'okuwambibwa kityoboola ssemateeka w'eggwanga Uganda. Ekyo kinjagalira omanyi. Era ekitongole ekya United Nations kigenze maaso n'okukkaatiriza Protection of Sovereignty Act. Eno biru eyayisibwawo omwaka guno nga gutandika, Sovereignty Bill mugijjukira bulungi nnyo. Ekitongole ekya United Nations era kigenze maaso n'ogitunuuliza enkalirizo naga nayo tugimanyi. Eno mwagiyisa mu May 2026 era nga bagamba nti amateeka gapuleesingibwako broad restrictions ku foreign funding and engagement with civil society organization and provided prison terms of up to 10 years for violation. Inti ngena mu May ng'omwaka guno amateeka gateekebwako restrictions nga gateereddwako ekiteeka kino ekya Sovereignty Bill ng'era babateekako restrictions ez'obutaganya ba foreign funding abafandinga okuva mu mawanga ag'ebunaayira okufandinga n'okwengeejinga okwenyigira mu civil society organization nga NGO organizations ez'enjawulo okulaba nga abazifandinga okulwanirira eddembe ly'obuntu n'okubaako emirimu gye bakola nti byateekebwa mu kkomera okumala emyaka 10 nga bali mu violation eno ekitagenda kubeera kyangu kuvaayo. Era nga bagamba mu bigambo byabwe bifuutefuute bagamba the action of the authorities are creating a climate of fear that is increasing safe censorship, further shifting public debate and deepening violation in Uganda. Nti ab'obuyinza okugenda mu maaso n'okuteekawo embeera eyo bateekawo kutya na kwongera kuteekawo mistrust okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda. Era nga bagenda maaso n'okugamba gavumenti okugenda maaso n'okurespectinga obligations eziri under international human rights law. Era nga bagamba African Charter on Human and People Rights and Ugandan constitutions. Nga bagenda maaso n'oprotectinga freedom of expression and civic participation. Nti abantu mu kwenyigira mu byobufuzi babawo omwaganya babyenyigiremu nga bebaagala. Era bagende mu maaso n'okubeera nga baprotectinga nga bakolera barespectinga obligations ezaateekebwawo eziri under international human rights law ezivunaanyizibwa
kukufuga obutakyobola ddembe ly'abuntu bagende maaso n'okutambulira ku obligations ezo bawoninga gavumenti olwo eri mu buyinza eya mwami Yoweri Kaguta Museveni tumwabulwa tetumanyi gye bigenda kuggweera naye nga bwe tumanyi nti ekitongole kya United Nations bwe kiba nga kimaze okuba nga kirabula ate gwe akutemyako oyagala wambazzi tetusuubira nti omulundi omulala tujja kulaba aba United Nations Security Council nabo bajja kuba nga bavaayo ku nsonga zino singa gavumenti ekiwundu kino tekinogera eddagala. Olw'obudde nti empinde butuliridde munzikirize enkome wano njagala kujjukizako nti obadde ku Yugi Update TV nga kosinzira okuba nga otuwuliriza abatatubanga mutweyungako mbategeeza nti omukisa gukyaliwo kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegatako gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza nga bulijjo gwe mukwano gwange ampuliriza tutera okuba nga tuubayo olubi lw'ekigere ne tugamba nti no why katusomeko ku comment section zaffe abagenda maaso n'okutwala omwaganya okubeera nga muteekayo eddoboozi lyammwe naddala ku bintu bye tuba tugenze maaso n'okubeera nga tupostinga abasinga engeri gye mukolera emitala w'amayanja ngenda maaso n'okubatumirako oba oli abo ab'enganda zammwe abalowooza nti nno temukyaliyo basobole okuba nga emitima gubawawamu bamanye nti gye muli. Kalule Kenneth webale kuteesa Namugerwa Lukia webale naawe oli ku Yugi Updates vyobeerako nnyo. Kiti Saara webale naye kubeerako oteesezza. Ani omulala ansomeyo nga babiri. Sauda Nantanda webale kubeerako. Hamuza Bosa webale kubeerako. Mwebaze Simon naye webale kubeerako. Kati olw'obudde munzikirize enkomaawo naye nga nze mbakulisiza nnyo obwakedde mukuliko obwakedde tuyingidde eggandalo lya wiikendi otulitandise tugenda kubeera nga tubaweereza akasavu kanyama nabagambye nti n'empeereza yaffe ebadde yasitopinzeemukko olw'ebyuma ebadde bitucyankalanako era tukyagenda mu maaso ne ka fundraisation bannange alinayo kooyinayo jangu mu comment section okatuteerewaawo tuge bannange mumbulire ennamba kwemba nkateeka nga tusonda mu maaso okusobola okulaba nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tutumbula ku mpeereza yaffe omutindo gusobole okubeera nga gwongerwako. Obadde oli ku Yugi Updates TV nga kosinzira obanga otuuliza mbagaliza weekend ennungi mbagaliza olunaku olulungi tujja kuba nga tukomawo mweraba.